subscribe. Igamako ka subscribe womala nyiga kade driving and operating connecting. Buli agala okuyiga okuvuga motoka yenna nsaba atambule nange ku video eno eri mu Luganda ekijinkyusiriza njagala abantu nga tweyigiriza. Motoka ya mani yawukana ku ya automatic nga olabe yina pedals 3 wansi, omuliro, brake ne clutch. Nebera ne gear lever ekiragira danti yawukana ku ya automatic nga bwolaba. Ne gear zayo zizaawo ziraba bulungi. Njagala wetegereze nnyo ofuna omukisa ogutulako mu motoka zino ez'enjawulo ng'owira nti eri mani ogenda kulabamu ku motoka ya mani ng'erina ekintu ekyefaananyiriza ng'ekyo gear lever yanga yanjawulo. Gy'olinya ku muntu yenna ayiga okuvuga motoka ye clutch gy'olinya ng'oteekamu gear n'okugikoleeza. Kuba omuntu ayiga oyinza okukola ensobi naye w'olinya clutch motoka oba ogikuta osobola okuba serefu oba oyagalidde. Ocekinga gear lever nga olaba nti agezaako okuteekamu okucekinga bate muli gear zibaako tokizi watandikira mu wolaba namba 5 eba nafu ne R etegeeza reverse. Ku mabbali eri gy'olaba we wali namba emu ne namba 2. Wovuga ogenda mu namba 3 ng'ovudde mu namba 2 nodda mu 4 ndeko genda mu 5. Ate toteekamu gear ya reverse nga motoka etambula nedda. Gear ya reverse yeba yakudda mabega. Yes. Wetegeeze nnyo video zenkola obeere ng'ongoberera ku YouTube osubscribinge osobola okutuusaako by'obadde tomanyi ku kuvuga osanga ebimu bikuyamba. Eyo ye namba emu ogikwata n'oginyigira ku mabbali kuli eri n'oteekamu. Bw'ogivaamu obrekingamu kati ng'ozza ku kisambi n'oteeka wansi ojafuna osika direct ku mabbali noza wakati n'oteeka mu namba 3 n'osika direct egenda mu namba 4. Bw'oginyiga ku kisambi n'oteeka mu maaso egenda mu namba 5. Awo wolaba ku R awasinga abaawo namba 6. Awo wolaba ezimu zirina gear 6. Kati reverse kitegeeza olaba wali nga watadde olugalo awali namba emu ng'osussaawo bw'oti wosanga reverse yeeyo eba erina gear 6 ate oba tebasobola kugyongera eno gy'olaba reverse. Yes. Subscribinga tutambule oyige nange. Nkunoonyereza ne nkuleetesa ku bintu by'obadde tomanyi kuvuga. Motoka entini yonna oba otandika ogivuga erina bintu by'olina osooka otunulako okugeza nga safety belt weesiba kuba oyinza okukola ensobi n'ogwa eyo ya handbrake yayo nga wolaba wagikwatako bw'atyo. Olina okwetegereza buli kimu kakimu eri kyagezaako taga. Yes, steering mu maaso ge handbrake yeyo gikwatadde omukono weba motoka ya right ogigisaamu mukono gwa left, weba motoka ya left ogigisaamu mukono gwa right. Kati nga olaba agezaako okulinnya clutch agezeeko okusimbula oteeka atadde mu gear n'ayirizinga clutch okugiwira nti motoka eba esobola otambula. Nga olaba alinya clutch ataddemu namba emu. Ota clutch mpola mpola nga olaba mu kafaananyi akatini motoka eyo ogiwira ng'etandise otambula n'etambula nga olaba clutch n'ogiviirako ddala eba etambudde nga tekyasikondoka. Bw'ova mu namba emu we wali wenkugambye tosaza direct olinya clutch giye etambula step 2 ojjamu nedda mu neutral n'oteeka namba 2 naye ng'egenda ku mabbali eri namba 3 n'ogikomera wakati n'oba nga agitaamu ekomawo direct ojja tuteeka mu namba 3. Namba 4 eri direct osika busisi. Namba 5 oteeka mu neutral n'osika ku kisambi n'oteeka mu subscribe.